Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Kulikayo mukane mbulago ochale mkulaba Delta TV tukole era nga nze kenyine Sharitawo mazima wanvu nkwagala nnyo bwe yakatuyingako kugamba nti mukano musawo ya fesoka tubadde fenna ekatosi mu kikoko era nga tubagamba congratulations abagole bafaabo bobeera ng'oli waka ng'oyagala amazzi amayonjo nga kwegamba bali wakati obeesiga namazzi ki gonywa namazzi ki gawaba nabo namazzi ki gali ku mulimu munnange beera ne hill water kuba weekumisa batugamba buli omwalina okubeerayo n'akake nze neekumisa hill water naye mwekumise ojja kulabika bulungi ate era ng'ogeetaaga enviiri ne makeup bikolebwako Sharita's Hair Clinic tuli wali eri ku Nassa ate era engatto nzija Kato Sales Center bw'ayagala ebiteeteeyi ebya gawuni ebirungi ne change dresses ogenda ku City Bridals ku Kamukamu Plaza Quinta Road eduka namba GF 34 mu kaseera kano tugenda fena essegu ku katale nga tugenda mu maka g'omwami lwayita Sendiwala William nga yazaala omukyala yanyumye nnyo bambi ye Gloria Namubiru Barbara alina akazigo alina erise lungi yanyumye okiraba mukwano era okumanya nga yanyumye nnyo omwami yabadde tayinza butagendayo omwami we Kenneth Jonathan Sozi yagenze n'ebintu bingi ba childhood friends balina engeri gye basinkana mwe yatunyumidde ebirabo byadde bingi omukyala bwe yabadde mu kirani bamugamba kiki kyosinga okwagala n'agamba njagala kino ne bakireeterawo olwabadde luyimba ne bamuleetera ne bamukubira oluyimba n'omuyimbi ne bamuleeta that was very nice ate bwe kyatuuse mu kumwambaza empeta omanye empeta gye yavudde eri mubire neka drone ye yagireese kati tutuuseko omukolo guteba ku Delta TV tukole nkwagala nnyo Musawa yaffe n'eyokubiri mukwano tuli wano eno Seguku tuze ku mukolo gwa Gloria ne Kenneth basinkana bakyali bato ku kyalo eyo laavu baabo temenyekawo era nga basoose nakusaba yoka tumala omukolo guno gwonna nga ffena tutendereza tugulumiza era nga tusuuta erinnya lyo mu ggwe Yesu Kristo mukama waffe mu nyumba twalabye engoye n'engatto ebirungi ennyo omugole byagenda okwambala. She's going to look very beautiful. Decoration bakozesa round tables, fruits ne drinks era nga nabyo byabadde birungi ddala. Nkwebaza omwana ono Gloria yonna gy'omugye kuva mu lubuto lwa nnyina nyongera okumuwonga mikono gyo ayi Yesu nga mmonyeka musaayigo omwana ono kabaka eno ebeere nga yentandikwa era omusingi kirango ekisa ekingi abeere nga atambula mu mbeera emulera kabaka gwobeera waali omubeere nga mu mbiriizi omubeere nga mu maaso mu byonna by'anaakolanga tukkiriza nti byonna tubitandikisizza nga tuli mu ggwe Mukama era bigenda kuggwera mu ggwe olyoka ogulumizibwa otenderezebwe kubanga obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amen. Sebo musajja wa kabaka ye kitange nga fessebo abako batuuse
era abakomu okutuuka bajjidde ddala n'amaanyi. Lwatyo abasawo bayitibwa ne bajja ne bakola ogw'okugema. Ko bayingidde era nga bakayingira ekitiibwa kya Buganda ekiyimbibwa. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava ddala naffe tukikuumenga. Abasawo bakomezawo ripooti. Naffe twesimye okubasanga bannyabo. Gano nago tugakulika agakoolasi agaliwaka. Era ddennyo bannyabo. Anti gwe mutu w'ensiiba mulaba tusiibye tutya. Era dde bannyabo. Musiibye mukyano bannyabo. Siibye atya nno nnyabo. Bannange tweyanziza. Luyimba ki? Bano. Ate bano kati waliwo oluyimba lw'obajjako bano. Nga. Bano abeetikkidde engule. Siibula ng'okyategeera. Ani gw'otiisatiisa? Watiisibwa nga siriimu. Owa. Bulijjo oziwulira baziyimba. Osanze bazitikkira. Nzitadde bazitikkira. Ate nga mmyufu ne bannange. Ebirungi byeyuna balungi. Kyova olaba nga n'ensi bategwa ku kyayi mukalu. Kugwako ki? Era egenda wali mata. Ku mukalu kugwa ki? Kankomewo. Amiina. Abaana bawaka ne bajja ne babuuza. Tusanyusa okubalaba ssebo. Wamu naffe bannyabo. Tusanyusa okubalaba nnyabo. Era dde bassebo. Era dde nnyo bannyabo. Musiibye mutya bassebo. Muli bulungi bannyabo mmwe muli muti eyo. Era dde bannyabo. Musiibye mutya nnyo bannyabo. Bulungi musiibye mutya eyo. Era beebo ddala. Ndunyiza muli. Dear Grandpa. Yeah. We have two questions for you. Yes. The first question is, what is GBU in full? Grandpa. That one. Kale pambikuweereza babibuuze gwe. The answer is God bless you. Okay. Hey. What is GIK in full? Bakuyina. GIK. Ati onyenya mutwe. Mara kanyenya mutwe kyakuliso tula maaso kyabadde ki. Wamma byegolole. Gloria introduces Kenny. Njagala okusooka okuwaana n'okusuuta abaana bo bano mu mbeera esaanidde nti ffe twaze nga tuli bamalirivu kubanga Kenneth bwe ngamba Kenneth
ye bakubana abagenda abaana b'abakulu ne batukubawo ebirabo ebitategeerekeka butuufu tukubire mu ngalo olw'ebirabo by'otandise okuwa abaana baffe mukulu ne bw'olaba ntambi ow'okulu omukaaga yankoze bubi nnyo yakoze ati yaŋŋambye weetikka ebirabo bitwale nagenza okukebera ebirabo nga byataddemu obimanyi biruwa ebiyinja by'enkyakya n'ebikwanso naye nga nti kakati abakulu tunaabakola tutya kituufu mukulu nze kangaba ebirabo ebirina obuvunaanyizibwa mu lujja muno ebisaanidde abaana ab'olujja luno ebigwana abaana ab'olujja luno kituufu bigaba nno ninganga nze nabiguze nange nkulaba neeraga bweyazi naye neeragira bwereere abiguze kenesi atudde babeganze mbonaabona kituufu sebo taata nkyabigaba mutuufu wazze nabyo asembye ekyemmanga agamba nti oba naafuna fubanga mukatuli kyekkulu yempeera nzija kituufu era sebo taata nze ndi waddembe okweraga kwava dda bwentuuka wenjagala byenkola byenkyusa kolanga ne bannange keni munkubireko mu ngalo omusajja w'amaanyi eyankoze engolo kale raba omwana w'omugagga agamba oba mpampa oba tompampa kwegamba ali awo tabiriiko kyetuliko kikambwe akali wali mukaasembye ekyemmango gaga nti naatuuka mukontuuse oli otya n'ogaba ebintu nga nabyo tebiggwawo nga ne boogabira tebaggwawo bo bakulu bo bajja kuggwawo ne banaakola batya kale asembye ekyengulu naavudde mu bikolwa by'essanyu ali ku by'okunyolwa ate You know you walk in the mosque, watch it. Some them man know like you when you at the buffalo way. Happy dancing, dancing at the party. You make happy, 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 you are a G. Them bad, them you to see me, money on a G. Them bad, they carry, see we want. Watch your hands to the thing, I know you wanna test this thing, yeah. Compare to the thing, nobody compare to the thing, like you do. Wamu naffe bannyabo. Eradde nnyo bannyabo. Ffe tuli bulungi bannange mmwe muli mutya mukubire omwana w'omukulu engalo muli. Teekayo olugalo zinaakubuulira. Naye nange sirina kyakukola okweraga kwava dda. Olaba mupangisa yeeraga ng'alina kiwuufa. Nga ne landiroodi ali wabweru amubanja n'akiteekako ne kigunda. N'agula n'eddirisa n'alyoka adigida. Naye ng'omwezi guweddeko. Nange kandigidire kuza muto wange kituufu nange neeyagale mulye ku ssente akuba gundi taliiko selekita abange engalamaza nengeresizibuli abantu betusiratwaniriza abaana bakubesayo ira wamu naffe bannyabo eradde nnyo bannyabo ffe tuli bulungi mwe muli muti eyo amakubo tugayiseemu amakubo tugidde emmotoka ze zigalabire mulaka mutonere ate buli omu mutonere okusiira mula bwase ekyoka kye kikusanyusiza kaguze $5 zezikubonyabonya kale kwatyako n'akakadde kamuwereko n'akakadde omanyi omuntu asanyukira ekirabo kyebamuwadde naawe ofuna muli onaleetedde eddala ebiri nayinga yegadde naye bane twaze edda ku nnono zaffe ziruwa edda akawe ke baamukubiranga kati wa saaluuni kituufu wamu naffe bannyabo eradde nnyo bannyabo ffe tuli bulungi mwe muwulira mutya nga mutulaba mu maaso gammwe wulira engalo ez'amaanyi bano bawulire bulungi
Lady the Twitch Tonga and Sembayo. I say, Monica, no be today. The way you look at it, and then I love you smiling, the way you smiling, I love your movement, locomotion, and then I love your pieces, fresh and clean. Tony because we want to win. And we are fresh and clean. Smart and wise, you know we want to win. And we are fresh and clean. We don't give up, we want to win. About character. Kale buuza ku bagenyi abo. Wamunaffe bassebo. Era ddennyo bassebo. Makubo tutayisemu namwe mwebale tulindirira. Baby, wajange kuba nze wenyega mape kukunda sinza kukuleka muntu yendawo mpegisa nange batutuwadde munnange tebubeera kujja wangiseeka Ayino sebo taata kaneme kumalira biseera ngazikula abebududa ng'ate ettaka libaziise nga baweddeyo omwogezi yeegayiridde yataata okuleeta senga oyo nno omulungi yatugamba tagenda kubeera wala agenda kubeera wano emakinde wano mumadirisa era kitange ng'agenda kutuukalako ne ku kyalo kiringiza yatugamba ffe tubeere bagumiikiriza nga kitole kya ttooke mukulu gwe tulinze oyo bwanajja omwoyo gwaffe gunaawona senga yaleetebwa ennaku zino tebakyabalwisa era now'ensonga bamuleetedde eddala eri baakinga awo basenga b'abaana tetugenda bakkiririza ku migigido nga baana baabwe ab'obuwala tusanyusa okubalaba basenga bamunaffe basenga tusanyusa ennyo okubalaba bannyabo mukuliko amakubo bannyabo senga amakubo tugayiseemu watulagirira bulungi kubanga tuli bantu ba Yesu abangi mukuba engalo ez'amaanyi senga w'abaana senga Samali njagala okumanya ng'ate oyogera busimba Ppiida kubanga gwe oli muntu wa Yesu tutumanyi bulungi nnyo naffe ffenna nga bwe tuli olw'okuba nti bya busimba Ppiida njagala okumanya abantu abo bali mu maaso gaffe bagenyi bammwe Yesebo tata bagenyi ba Hallelujah Amen kituufu ffe tusanyusa olw'ekigambo ekyo ng'eruyimba olw'eddiini bwe lugamba senga w'abaana kambuuze abo bonna bagenyi bo oba olina ky'oyagala okuŋŋamba ye ninamu omugenyi gwe nsinga okumanya engalo ez'amaanyi naye olw'okuba nti muntu w'abantu baaba ne bano bamuwerekedde mwabamperekedde mukuba engalo ogambye nti mwabo mulimu omugenyi ow'enjawulo osobola okumundanga ne mukubako ebirozo baaba nsobola naye nga bweri enkola y'emmamba kituufu ensonga zino tetuzimalira mu lujja kituufu bw'atyo omwana tazaalibwa mu kidaala baatwalibwa mu nnyumba okusobola okuzaalibwa
Shiriyo mjaba shebu. Umungi wa shebu. Kale shebu. Mukulikama kubo. Eradde banyabo. Mushiriyo mjaba nyabo. Kakati banyabo. Mukulikama kubo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.